Munnayuganda munnange, obadde okimanyi nti mu Uganda muno mulimu ekkanisa era nga yatandikira wano mu ggwanga lino lyennyini oba enzikiriza nga muneeno okuba obukubi kibooko kitokota si kisaanikire kw'ossa n'ebintu nkuyanja ebyewuunyisa ebigenda mu maaso biwandiyagadde okumanya nga mu byo mulimu okugula poloti mu ggulu era nga sinnagenda wala ngenda kukubiriza ggwe wenna ayagala okugula obutuuze mu ggulu ddukambiro mu kkanisa eno. Ebintu ebyo byonna bye nkuleetedde byogerwa abamu ku baali abakkiriza abasabira mu kkanisa eno. Kalira olunaku olwaleero zino series zentandise ngenda kutuusaako enteekateeka zonna kw'ossa n'ebyafaayo ebikwata ku kkanisa eno. Ng'eno si ndala emanyikiddwa nga Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness ng'abasinga tugimanyi nga abalokole abanuuwa. Guli bwe gutyo kuba yatandikibwa omusajja eyali afubutuka mu bitundu eby'ebusoga ng'amannya ge ye Nuuwa Kalange. Ono agenda okulokoka yalokokera mu kibuga Kampala ku luseedi yali ku Kabaka Njagala mu mwaka gwa 1960. Bw'amala okulokoka n'addayo ewaabwe agenda okulaba ng'ebigenda mu maaso mu balokole tebikwatagana naye ku kye yali alowooza nti ategedde. Bw'atyo bwe yaddayo ewaabwe mu ttundutundu erimanyikiddwa nga ery'ekaliro. Kino kisangibwa mu disitulikiti ey'e Busoga era nga kaliro eno abantu abasinga okufubutukayo abalogera olulimi olulamogi eggombola baliyita Namwiwa, ekyalo bakiyita Kilama era awo wennyini we yatandikira ekkanisa eno ey'abalokole bannuuwa. Yagitandika nga wakayise emyaka 3 gyokka nga yakalokoka. Yagitandika mu mwaka gwa 1963 era wenjogerera kaakano ekkanisa eno mu mwaka guno gwe tulimu ogwa 2024 etemera mu myaka egy'obukulu 61. Nga bw'omanyi entandikwa tebeera nnyangu, mulina okwegatta abantu nkuyanja. Yagitandika ne mukulu munne amanyikiddwa nga Mikros Mafaabi era wenjogerera ono mulamu tteke atemya bukofu awangaalira mu bitundutundu eby'Ejjinja era nakutegeeza nti Jjinja kye kibuga ekinene ekikola obwakabaka bwa Busoga era woosanga ne headquarters Isebantu mwatula okulamula abasoga. Mikros Mafaabi naye mukama we Nuuwa Kalange bw'amala okukkirira ekaganga gye batambuliza emigongo nga obwatu yasikira entebe ey'okukulembera abalokole abannuuwa era yali akyabakakkalabya. Ne wavaayo omuvubuka eyali asabira mu kkanisa eno yennyini n'agamba nti yaweebwa obuvunaanyizibwa. Awo wakati w'okukyusa obuvunaanyizibwa buve ku Mikros Mafaabi budde ku mukulu amanyikiddwa nga Nabbi Dawudi oba Fred Isanga mpaawo abunyumya butuufu. Bw'otuuka mu kkanisa bagamba nti omukulu Mikros Mafaabi yaggyibwako obuvunaanyizibwa bw'amakanisa gano olw'emyaka gy'alina emingi egyali gigenderedde kw'ossa n'ebirwadde entakera ebimumala embiriizi. Bino tebimuganya kubaako buweereza bwaddukanya. Ate bw'otuuka ku ludda oluwagira Mikros Mafaabi, ono yatandika okuweereza obw'okuddukanya ekkanisa eno mu mwaka gwa 1998. Bo bagamba nakati yakyaliko era y'omukulembeze w'abalokole abannuuwa. Era awo wakati waliwo okusika omuguwa okw'amaanyi era yatuuka n'okugobwa mu kkanisa eno ekitebe ekikulu ekisangibwa Ejjinja. Awo wennyini bw'ayagala okukimanya genda ku Acacia Avenue we wali ekitebe ekikulu eky'abalokole bannuuwa. Wenjogerera kaakano bazimba ekkanisa gali kwoleka ng'eri ku luguudo lw'Eggayaaza. Awo ng'ekanyanya ekizimbe ky'olengerawo ekitumbidde mu bbanga ye kkanisa oba kye kitebe kye baagala okukola bano abalokole bannuuwa. Era omukulu ono Mafaabi baamugobayo. Wenjogerera kaakano ayitibwa muzimu. Mu kkanisa eno mulimu enzikiriza egamba bwe kasoose seetuka n'ova ku ebyo ebisomesebwa n'olekera okuba omutuukirivu ofuuka muzimu. Abantu nkuyanja okuli ne bano abaana azanyira mu Sami and Sawa yavaayo n'awo obujulizi nti ne bwakola ssente ne ziwera zitya tasobola zitwalirako nnyina n'alyako. Nnyina baamwawula era nnyina mutabani w'ono amulabanga omusambwa omuzimu oguwedde emirimu. N'abantu nkuyanja abaayawukana ne bazadde baabwe bakutegeeza mu kyaki muno bintu bingi nkuyanja ebigendamu era byonna ngenda kuba mbikutuusaako gwe kalira nze wenja okusosootola. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kyonna ngenda kukuleetera ebintu nkuyanja ebigenda mu
maaso mu kkanisa eno kosa n'embooko etokotanga emberenge mu kalaayi. Omukulu oli bwe nkugambye eyatandikawo ensinza eno yazaalibwa mu ggombolola ery'e Namutumba era mu kyalo ekyo eky'e Namutumba mu mwaka gwa 1953. Omukulu Nuuwa nze omwana Soda kalira ngenda bikuleetera nkuyanja kutegeezeza omukulu kati atwala abalokole ba Nuuwa ono amanyikiddwa nga Nabbi Fred Isanga, musajja mugagga muvundu bijodolo binyonkondo tamatidde kwegiribiisa yadde n'okwetiribuusa woowe anti ne bw'aba agenda mu nkuŋŋaana atera n'okulinnya ennyonyi. Emmotoka zaavuga zonna za kabi ziri ezaalagirwa. Ekkanisa eno wenjogerera erina bulanchezi ezisukka mu 500, abasumba abasukka mu 400 ne ba overseers abasukka mu 37. Ngenda bikuleetera tusinkane mu kitundu ekyokubiri. Nze omwana Soda, following TikTok, Facebook ne YouTube Expo, subscribing. Expo TV to the world.